Nze Patrick Mujuka okubira Patrick ebadde isinga okumanyibwa nva kulondebwa ng'omu ku beesimbye okubeera omubaka Parliament na Kifuma. Omulimu gwe neekakasa gwe neewulira gwe ntandikiddewo wakati tuli kuga nti gwe ngenda okutandika gwe ngutandikiddewo bingi bitugenda okutunulako oba byenjagala okutunulako ng'omubaka mu byo mwe muli okulaba nti abantu b'e Nakifuma bakiikirirwa bulungi. Kukiikirirwa bulungi ntegeeza ki nti ng'omubaka waabwe ajja n'ababuuza ebibanyiga kuba bye baagala byogerewe kuba baagala bituuke mu gavumenti n'addayo n'abiteekayo mu house ennaku zino TV weeziri tulaba ababaka baffe nga boogera eri twagala tumulabe ng'ali eri ayogera ate bw'amala obyogera kaakomewo ku lw'abantu baffe abamu ate abali mu bifo ebitali mu TV ababuulire nti gye mwantuma kino kye nagenda nakyo kye nabatuusaako era ebyavaayo bye bino abantu bawulirwe nabo nti balina omubaka wa Parliament era bawulire nga balina Parliament. Ekirala bitwagala okwogerako z'ensonga z'obwavu bulumanyi abantu baffe si waffe Nakifuma yokka ne Uganda okutwaliza awamu. So twagala kulaba gavumenti oluusi ereeta ssente naye neziyita mu biseera bya kulonda yo neziwa abantu ng'eringa ebagulirire bagironde kuba balonde abantu baabwe. Ekikyamu ffe kyetugenda nti balina okumanya wa we bagenda okuteeka ssente basooke bakole study entuufu bamanyi wa we bagenda okuteeka ssente zijja abantu mu bwavu nangeri gye bagenda oziteekamu. Tulina okutunuulira amaka gabeere ne gye tuyita household income. Amaka gabeere ng'asobola okufunayo ku kasente ng'oli amanya nti nja kubeerawo mu maka gange naye mwezi gunaagweddeko gunaggwerako nja kuba nfunyeyo 3,000 oba omutwalo oba emitwalo 10 nga weekiri. Naye tulina abantu baffe ababeerawo baavu talina gy'asubira wadde 10. Kati abamu balina nga abaana baabwe bali mu tawuni bavuga booda n'amanya omwezi gunaggwaka n'aleetayo 5,000 ne booda nazo bakwata buli poliisi gy'otuukako booda zijjudde ziti. So ebyo twagala okutunulako ng'oggyeko bino masannyalaze mazzi enguudo n'ebirala ebyo bijja bitunyiga ebirijjeno naye njagala nnyo okutunulako kintu ekyo n'ensonga y'abavubuka okuba nti tebalina mirimu. Unemployment y'amaanyi nnyo mu bavubuka twagala kulaba tubayambye tutya tulina obasomesa ebyemikono tubasomese babiyige irrespective of their classes oba yasoma kwenkanawa naye bayiga emirimu gy'emikono abayiga enviiri baziyige abayiga okukanika abayiga okulima abayiga okutunga abayiga okukomola byonna babiyige naye ate tubayambe okulaba nti bafuna batandikawo emirimu tubatandikirewo emirimu oba tubawa capital baliko basimbulira. Njagala okugumya bannannakifuma nti ebituukiddwako mu Nakifuma akabanga kemmaze nga ndi mu ntebe eno birabikako. Ensonga y'amasannyalaze mulaba amasannyalaze bwe gatambula mu bitundu ebiwerera ddala ate bwe tunaawunzikira projects ennya ezitambula nga tulina amasannyalaze kilomita 178 amapya agazimbiddwa ku mulembe gwa Kafeero Ssekitoleko. Ensonga z'amasomero nazo muziraba n'erimu epya erizimbibwa essaawa eno wali endwadde mutwe. Ensonga z'amazzi amayonjo kakati tugenze kuga taapu nga bwe mulaba we tukoze Nakifuma mu tawuni nga bwe mulaba we tukoze Naggalama emayangayanga enagojje ate taapu tugenda kuzitambuza mu bitundu ebisinga obungi mu nsaza Nakifuma. Mu ngeri y'emu mu by'enguudo nabyo siryayolesa mubiri twatandise ne ku nguudo eza kolansi ng'oluva e Nakifuma okugendera ddala emayangayanga ate tugenda kukola olw'Ekasawo kilomita 12 tukole Namataba Nagojje Entunda okutuuka e Kyampisi kilomita 41 naye nga n'ez'Amaramu nazo tuyambako kubanga ffe kye tukola bagiyita nnyongereza ate nnyongereza teba ntono. Mikwano gyange nja kugenda mu maaso okubayambira ku baana okubatendeka mu mirimu egy'ebyemikono nga bwe nzize nkola akabanga kano konna. Nja kugenda mu maaso nga nteeka ssente mu bibiina by'abakyala ng'ennaku ezo bwe mbadde nzigulawo ensawo ku buli kyalo ey'abakyala okwekulaakulanya. Mu ngeri y'emu nja kusigala nga nnyamba abavubuka naddala mu by'emizannyo ne projects endala eziyitira mu by'ebizannyo ng'ate beekulaakulanya. Kale n'obugambo obwo mbaagaliza buwanguzi Nakifuma eddeeyo ku ntikulu. Amanya gange Nzitiwanuka Sulaiman nga ndi muzzukulu wa Haji Abdunnoor Kyene era nga ndi mutabani wa Haji Nkambwe omugenzi Haji Juma Nkambwe era musajja muvuzi w'emmotoka za mpaka. Olunaku luno lw'amaanyi nnyo mu byafaayo by'ekitundu kyaffe kye Nakifuma ku lw'okubanga nze ndutwala nti lunaku lwa kununula wabula si kukyusa bukulembeze wabula okununula ekitundu kyaffe okukijja mu mikono gy'abantu ate abatali nzaalwa ya mu kitundu okituusa okizza mu mikono gy'abaana ezaalawo mu kitundu. So nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa buno bwe ngenda okutwala kintu kikulu nnyo mu nkulaakulana y'ekitundu. So sisobola kuleka obuvunaanyizibwa obwo buteeka mu bantu bakuusa
so kyekyandeese emirimu gyange gyenkola ndi musajja mu bisuubuzi nina amalwaliro nina ebiriro by'emmere 32 Below Restaurants amalwaliro bagayita Cairns Medical Center nina ne tiimu yange y'omupiira abagita the Spartans yesinzo nnyo kumpa etutuma so mu bufunze nzire musajja munabyamizannyo naye nga ate situtumudde byamizannyo byokka n'ebirala bingi nnyo byengezezaako okukola mu kitundu tugezezaako okuyamba abalimi b'ekitundu kyaffe newankubadde nga gino emirimu omubaka wa paliamenti sijjalina okukola naye nze nkimanyi bulungi nti omukulembeze ow'enjawulo aba n'omukono omugabi tugezezaako okugaba ensigo tugezezaako okugaba amazzi tugezezaako okuzimba zikaabuyonjo mu bifo ebyenjawulo tugezezaako okukola ebintu bingi nnyo tugezezaako okukola kozesa VHTs nga bagenda mu byalo bajjanjaba abakadde bintu bingi nnyo betukoze naye nga newankubadde ebyo tubikoze naye sijja emirimu gy'omubaka wa paliamenti naye twagala okuteekawo enkola nti omuntu alina okujja nga alina omukono omugabi abesimbyewo bangi okuli ne people power olwaliro gwe independent ogenda kuweguza otya okuva ku NRM wa people power yes okulaba ng'oyitamu ofuuka obeewe n'enkizo kyebayita people power kitegeeza amaanyi g'abantu nze ndowooza nti abali ku ground bo bakimanyi amaanyi tugalina olw'okubanga nti ffe tetusuubiza tukolerawo kuba n'emyaka gitukkiriza n'obusobozi tubulina so ebibiina nze sibikkiririzaamu kubanga byawulayawula mu bantu naye ate ebizibu ebiruma abantu tebiboola bibiina kyovala nze nasalawo nzije bonna munigina nga independent ngezeko okukwata ku bizibu by'abantu nga sirina kibiina mwensinzidde. Okay. So kati abantu basuubire ki ng'omaze okukwata obukulembeze? Sokera ddala tugenda kukolera wamu kuba nze ndi mwana azaalwa ndi wa mu kitundu kyekimu ku nsonga ezibadde zitulemeseza okukulaakulana nti abantu bana abava gye bavudde najja n'asaba akalulu ne bamuwa aba n'ebigendererwa byekusike kivola bayasikagiza mu nsawo ne kakati nze nzize okulakulana n'ekitundu kuba ekitundu kino kyenzizemu okwesimba muli bajjajjange basengange baani ekyo kyanjawulo kitegeeza ngenda kuba nkolera abantu bange ngenda tutandikirawo okukola era nga natandise okukola nga sinagenda na mu paliamenti ne kiba tugenda kutandikira ku bya bulimi ng'ekitundu kyaffe ekya Nakifuma tugenda kuzzaako ebyobulamu tuzeeko ebyenjigiriza tuzeeko enguudo embi mwe tuyita tukakasa nti bwe tukwata ku nsonga ezo nnya emyaka gino 5 we giggwerako at least tubaako we tutuuse n'okulaba nti Nakifuma ebaako eddala lyetuuseeko so bassebo ne bannyabo nkubiriza abatuuze ba Nakifuma abatwesige akalulu bakatuwe mu mwoyo mulungi tujjidde mu kibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga akabonero kaffe manvuuli tusaba bannayuganda buli wosanga manvuuli giwa omukisa kubanga ekibiina kyakatandika bassebo ne bannyabo okutiisibwatiisibwa kwonna mu bitundu gye tulaga okuva wano tubagumya nti ebyo tulina okuyitamu naye tumanyi nti nno tewaliwo ggwanga liyinza kutereera nga tewaliwo balifiiriridde ffe katweweeyo mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform wakiri tulabe ng'eggwanga lyaffe lidde engulu abaana n'abazzukulu banyumire ku ggwanga lyabwe baddizibwe obuyinza oba abaggyibwako ekibiina ekya National Resistance Movement kuba kyatwala obwaffe tetwagala tukitwale bw'abaana baffe nabwe abazzukulu baffe. Basiima Zulia gwe mmanyi nga Nakapanka mama Nakifuma okuva e Nakifuma akabonero kange nfunye ka radio nabwe kityo nno ngenze okubbinkana n'abasajja nze sigenda vuganya n'abakyala ngenze kubbinkana n'abasajja ku bwemupi bw'e Nakifuma 2021-2026 bwe ntyo njagala kusaba abantu b'e Nakifuma nti eno yesaawa Nakifuma efuna omubaka wa parliament nga mukyala akalulu akawedde nakalimu nenkwata kyakubiri ku luno nkomyewo n'amaanyi nkakasa nga ngenda kukwata kifo kisooka Mukama Katonda nga ye mubeezi n'abantu b'e Nakifuma nga mbeesize nga bwe muntaddemu obwesige nange mbataddemu obwesige njagala kubeera nga nzija kuweereza abantu bange ab'e Nakifuma ndi mukyala munnamawulire omutendeke okuva Makerere University mpeerezaako ebbanga ddene ku zi radio ne byenkoze Nakifuma mubimanyi ng'okusomesa abaana ku vocational yange kati ntandise mbeegayiridde mikwano akalulu kano akatandise ke tulimu omubaka wa parliament gwe tunoonya ow'essaza ly'e Nakifuma tulonde mukyala mbeegayiridde abantu b'e Nakifuma bamaama ne bataata temukyusaamu ku lunaku lw'okulonda Basiima Zulia omukyala ate nga n'ekyokubiri akabonero ka radio nina bingi bye ngenda okukola.